amawulire mangi nga bw'okitegera n'erikulembedde mu ligamba Labour rights drawn in sea of no contract jobs nti emirimu gya Uganda jabbira dda mu guyanja ssemayanja oguyitibwa tewali contract mulimu sigwa contract kola bukozi weetambulire olw'okuba abantu baagala emirimu bali desperate for jobs kati batandika okukola emirimu nga tewali ndagaano yonna gyakoze namukozesa therefore omukozesa n'abeera ng'alina right okweyisa nga bw'ayagala kubanga tewaliwo tteeka lyonna limufuga bwetu bwe tigambye eggulu erikulembedde mu lunaku olwaleero ne batugamba wano abadde eri monitor nti poliisi obukambwe bwa poliisi ku bususse era mu kiseera kino bagamba nti Law Society oba ekibiina ekigatta bannaffe bannamateeka bagenda kubanga bawaabira musirikale wa poliisi kinoomu sigamba nti bawaabira kati IGP gavumenti n'ebirala ku bukambwe bwonna obunaabanga bukolebwa aba Law Society bagamba nti bajja kubanga bawaabira muntu sigamba nti kitongole kakati bwe mubanga mugenze ku bikwekwete ebyenjawulo sukka bwolina okukoma abannaffe abannamateeka bagamba nti gwe gwe bajja okutwalanga bavunaanenga gwe omuntu ekivudde ku kyekyo kivudde ku mbeera gye balabye ezeebeerawo kakati engeri y'okukwata ababaka ba palamenti gye bakuttemu ababaka ba palamenti abasawo nabyo ne bizze bibeerawo naye bano ani abagenda okuwawaabira abagambi bagenda kuwaabira muntu ku muntu Uganda Law Society ewaabira ku musango guluwa anti kati singa ofunibwa ngo otulugunye kubanga kutulugunya tuleme gamba ndi poliisi ya Uganda tugambe nti banange musirikale Robert Mutebi ow'Ekawaala atutabukidde that's very right gwe bagenda okutwalanga si mu bino byokka ebyokukwata abantu n'ebintu ebirala ebibeerawo lwakyokola effujjo lyo oligendamu nga ggwe omuntu kino bagamba nti kijja kuyamba okuteminga nti kino ekyokuwaabira abangi ekitole bwe kiti naffe ekyokwogerera ku poliisi yonna awamu kati n'owesigire tuba tumwogeddeko so nga ate bambi eriyo ba clean officers bali ku ttebo zaabwe bakakalabya emirimu gyabwe ab'effujjo ne bagenda ne bakola effujjo bonna ne tubawalampira lumu n'osanga mukwano gwo ng'akunyiigidde wagize bwoti mwayogedde biki ebyo mwayiseewo nnyo nammwe mulimba kiki ekyo nammwe kiki ekiriwo ekyo ekisajja kyabadde kitya ekyo kifulufiga lwaki kyogerayo naye bw'ofuna gundi kati ng'oli gwe twayogerako edibeti yali ey'amaanyi n'efulufiga n'ofuna ng'oyo gwe mwogerako gwe mufokasingako individual kubanga ye yabaasobeza era kati oyo gwe bajja okutwalanga nga ye very good tukyali ku front page wano tulabanga his excellence mutukuvu rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni nga ayambadde masiki ziri covid zebayita covid yakomyewo covid yakomyewo zebayita covid yandibanga yakomyewo ng'asisinkanye President Yoweri Kaguta Museveni with the children of the late Joan Kagezi Mr. Philip Kagezi and Miss Caroline Kagezi together with the Chief Justice of Alfonso Winnie-Dolo abuze naku zino and the Directorate of Public Prosecution Jane Francis Abodo during the 6th annual Joan Kagezi Memorial Lecture at Peak Resort Munyonyo on Friday. Abantu abamu bwe bafa family zaabwe zibategeka atono eriyo gye bayita Joan Kagezi Memorial Lecture kati ne president yabaddeyo Bakagezi bambi kitalunye ekyabatukako nga bajja kuba nga abagumya mpola mpola era mujja kuba naye mwebale kuteerabira muntu obuteerabira muntu kirungi ne muba nga mukolayo obuntu bwebutu famire zitwebaze zikola obulungi omulimu ogwo neya mukwano gwange omugenzi Elishama Wamala ekola bulungi bamujjukira every year tugenda lecture ebeera ku National Theatre bwe tuba tetugenda ku National Theatre naye nga wano mu lupapula lwa bwino bwino batutegeezezza nti bagamba nti lwaki Sejjusa alumiriza Museveni ku Sudaani bwino ku nkiiko z'ekirenkambwe gye gimu ku mitwe egiri wano ne bagamba nti muli n'emmundu tulina abazungu ani alabisa munne mu lutalo lwa Bobby Besigye ne Muhoozi olupya muli n'emmundu tulina abazungu bwino abadde ategeeza bwino agamba atya statement eyo ninga agijjukira ku mukyala ayitibwa wa industry waki omukyala omuto yali vokenyo tulina emmundu mulina Anite yagamba nti we have the guns
we have the maje tulina amagye mumunayogera ki we have the maje ensi bwetyo bwetambula kaka ensi bwetyo bwetambula owange genda maaso amawulire emitwe gyo genda maaso ng'ogimpa muli n'emmundu tulina abazungu ani alabisa munne mu lutalo lwa Bobby Besigye ne Muhoozi ani bagenda maaso ne boogera ku pulaani eggulire ddala pulaani okubawa emitima gy'embizzi akagombe k'enkomerero paati 20 pulaani okubawa emitima gy'embizzi bagenda ku awo embizzi tewandisomyewo nnyo kubanga nawulira igulu abagamba nti enjovu gye badde mugamba nti ewalabye ku mupaapaali tukizudde eddiini eyagenza okuvaayo nga kabizzi kati bwosomyawo mbaleka nti tobanga ate weerumba nti olumba Amerika yaseno tondeetera mitawaana ebyanjovu twandibirese enkya ya leero tondeetera tabbu abantu bakyusiza n'enjogera egamba nti nze njagala nnyo eddiini y'obusiraamu kubanga ekukkiriza okuwasa abakyala Arsenal nga balegeera bana golondozeewo ennya tukivuddeko ekyo tugenda kiddamu mpa amawulire lweyamira 7 ne tusirika naye mwasirika jjo nakati mukyalegesa tukyalina essuubi kuba enteekateeka za Mukama tomanyi omuntu badde bamutwala eggulo omulamuzi amenye likodi bamulekwa baweza 45 ne bamaama 5 mulamuzi ki oyo ono yafa Musene Museru omulamuzi baani omulamuzi amenye likodi bamuleka kati baweze 45 ate bamaama bali 5 naye bamaama abatalina baana lwaki bavaayo okutuweebuula bayinza okuba bazaalako ne bafa bayinza okuba bakolaki bayinzaobutazaala si musango wamma nobutazaala Katonda yaba yasazeewo nti tojja kuzaala kakati mpwegulire ddala nkyawoomerwa saidi eyo Muloodi Lukwago nja kumusesemya entula ebya Mulyannyama babitaddemu ssente za Kayihura babadde kyabo nalabye bagugulana babadde namu byamizannyo ono n'avaayo ebyatalekera ebyamizannyo baba mu ttiimu KCCA ekifo si kyansikirano bikirededede Mulyannyama agamba naye oba yandize neyegezamu mu ntebe eno ennene ya Kampala twandibadde waliwo statement yakoze Mulyannyama abantu abamu ebigambo ebimu babitwala lightly naye ayogedde ekimu n'agamba nti ekikulu nze Ali ate yeye Elias bwetunala mukututegegana tunagenda ekibuli oba ku Kampala mukadde that's a statement your brothers naye ate bwekituuka to cleaning up mweyuze mutuwe ekituufu nga bwe kiri supposed okubanga kiba okay government concern as government regressive tax policies hurt service delivery nti emisolo mingi miyitirivu naye ate ebintu ebirabikako ebikolebwa tebirabika batukubidde ekifaananyi wano bakubye ekifaananyi bya mirundi 3 mu lupapula lwa Daily Monitor ekimu kiri a congested patient ward in Fort Portal Regional Referral Hospital in 2019 with the budget cuts it will be difficult for the government to provide adequate health services budget esaliddwa eddwaliro baligamba 2019 tolowooza nti kati likyuseeko ebya Uganda nga bwe biri liteeka okuba nga liri waasi batulaze a teacher conducts a lesson in Butaswa Primary School in Bugaya Sub-County Buyende District in October 2020 ng'abaana batudde wansi n'ekisinza okutunyumira amakyago lwaleero abanaffe aba Daily Monitor batuleetedde motorists to drive past a banana plant planted in one of the potholes on Katwe Road ng'apuli 3 jjo oluguudo lw'e Katwe bateeri Antama balusimbyemu ebitooke nga bagamba bamwatutumidde ebinnya kanaffe ebitooke tubiteekemu tubegayidde abavuga emmotoka temututomerera bitooke byaffe nga bwe mwewala ebinnya mugende nga mwewala ebitooke ebyo mpolampola gavumenti etegere we tutuuse nyabula aba BBC senga batuddamu ne batutuuma erinnya lye baatutuuma be baatutuuma the Pearl of Africa baali Bangereza era Kampala be bagitumye Kampala the port hole city congratulations gwe kikwatako yenna nga tutandikira ku mukyala Kisaka naye nga wano
okwefaananyirizaako n'emboozi eyo Bwina akugambye nti nsula ngugumuka lwa nguudo za Kampala. Ani oyo? Mukyala Kisaka agambye asula ngugumuka lwa nguudo za Kampala, alaze pulaani ya KCCA egoba bodaboda mu kibuga n'ebirala bataddeko era ebifaananyi by'enguudo embi, asula agugumuka lwa nguudo za Kampala. Kati kyalugamba nti bodaboda ze zikuba ebisiriko mu kibuga. Pulaani mpanvu nnyo ey'ogoba bodaboda ez'okujja abantu abaana ku nguudo. Ebyo byonna birungi era ffe tubiwagira. Era tugamba nti leadership kwe kukola ekintu obutayagala kwagalibwa. Aba bodaboda baganye okutegekebwa mu Republic of Uganda. Rwanda eri aba bodaboda gye bali naye bali organized. Tugamba muveeyo nga leadership, muveeyo osuleko ng'otunula wiiki 2, 3, 4, 5 ng'olina ky'oyiiya. Bw'omala okukiyiiya gwe ng'omuntu oyite banno mugende mu retreat somewhere Kalangala mwogere ku nsonga za Kampala okumala wiiki nga nnamba. Ssente tuzirina nga gavumenti. We shall sponsor you kubanga mugendeyo ne mulya miceere gyokka na piraawo. Mujja ku brainstorming naye temujja kijja kuyita. Bwe babenga abakundaba ekikolako beeyise. Bwe kinaatuuka e Kampala kijja kujjamu omusajja oli gwe bayita politics. Malinga kijja kujjamu omusajja omukulu ow'enkuufiira. Kijja kujjamu omusajja gwe bayita politics. Naye ekibuga kimusuza atunula. Kuba ekibuga kino ne Elias Lwatuza tabiriiko twamukyaza no ku Sol TV nga kimusuza atunula. Kisaka gwe tulabanga ayita kuli ng'owakagatta akamu. Tuwumula Robert agamba nganye okwogera. Tuwumulamu katono bwe tudda Robert yatandika tova.